Thank you. She's the wife of John Bosco, one of them. And she's a sister to our brother. My bodyguard was killed, run over by a military truck. So, ladies and gentlemen, as I welcome you to watch. Tukyali Makerere Kavule. Oyo y'omu ku bakyala ba John Bosco Kibalama ng'ayogera ennaku gy'ayitamu okuva omwami we bwe yawambibwa abazigu ba mwami Museveni. I am so happy that everyone's here. I hope you enjoy this documentary. And I'm not going to watch it because it's okay. You want to say something, Samuel? People power. Our power. Our power. People power. My name is Shadrach Mbogo. I'm the third born to Robert Chagulanyi. Yeah. Me and Sue, we are again to be able to watch this movie again because we are traumatized from what happened in the event of this. This isn't even 1% of the violence that occurred, but it was still too much for us to watch before, just one time. And we're very happy to see everyone here to watch our movie. Abo be baana b'omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, Suubi ne Shadrach Mbogo. Nabe ennaku ebakwata bwe boogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kuba nabo babiraba. Oli ayinza okugamba bulijjo Kyagulanyi Ssentamu abaana be tabaleeta mu struggle, bulijjo abakweka mabega. Baabo olwaleero nabo bali ku front line. I am now going to make 42. I have children and maybe soon having grandchildren. But we've been slaves for the last 38 years. So today, as Museveni is spending taxpayers' money, paying people to celebrate his capture of our motherland, may we reflect on what is happening, what has happened, and what will continue to happen if we don't do anything. So ladies and gentlemen, welcome to the Oscar-nominated Bobi Wine, the People's President, and I hope this is just the beginning of exposing and exposing and exposing. Thank you for holding my country. Thank you, Mr. President. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olunaku olwaleero lwe yasazeewo okulonkinga firimu ye mu Uganda wano. Tubadde tugiraba kubanga ku mikutu baagiteekayo nti tubadde tusobola okujakiseesinga. Naye asazeewo okugironkinga mu butongole ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule. Bwe batyo olunaku olwaleero basazeewo okubatemaatemera ensonga za mwami Museveni. Kyagulanyi Robert Ssentamu akugambye nti baalina essaawa eziwerera ddala 4,000 ezooleka ebikolobero bya mwami Museveni byatuusiza ku bannayuganda. Imagine essaawa 4,000 naye abakugu ne bakwata essaawa ezo 4,000 ne bazitemaatema ne bajjamu firimu ya ssaawa 2 zokka okusobola okugyamu ebintu ebitiisa ennyo kubanga ekituufu mwami Museveni ebikolobero byakoze bingi ate nga mulimu n'omusaayi ogweyoleka nti abannayuganda bafa kyere obo n'obutambi bwe buli babulina, naye ebimu ku byo ebirimu omusaayi omungi tebyasobola kuteekebwa mu firimu eno olw'okwewala ebinaddirira firimu eno obutasobola kugiwanulayo ku mikutu gye baali beetegese okugiragira. Bwe tutyo nakyemalira bwe tusazeewo okumulabisa. Buli omu wooli kola ky'oteekeddwa okukola, buli omu yongera okulabisa mu ngeri gy'oteekeddwa okulabisaamu. Oba bagenda mu aslaida oyo yasokyeshawukanya atera nnyo okwogerera obukoleya abatera okulaba obukoleya mubutegeera bulungi. Oli live ku Map Media TV. Oli live ku Map Media TV. Banange tukanyumirwe.
Yes, kamba we muko mapu kabwe jumbira ababuze koko mu ngeri ennungi nnyo kale Map Media TV YouTube channel ne Facebook kwetuli. Roni ali ku YouTube esawa zino, then Map ali side eno. Nakugambye Facebook eno giteekeyo video eno twazita oli waddembo giteeka yonna. Facebook, YouTube, TikTok, you are free okuteeka video eno tusobola okutambula. Tutandike. Mubyo kudeya kagijeko n'enkofiira. Atandise kati. Video mono production. Okuka ku BBS telefayina. President wange ye Bobi. Njogera sikiruma mu. Kaka wetandikidde. Veteran etandika kutansa filimu eno. Yeno njaji baterayo namba. Nga tikitono za musukulini tekubali. Yino kakati kampuni zilese sinene zisinga katandika butandisi tandika okekkaanya okuva ku ntandikwa yako okutuuka ku nkomerero ogenda kuvaawo ng'otegedde nakyemalira yaani basazeewo okumulabisa nakyemalira ajja kukiwulira kubanga yali alowooza yasinga amagezi abo bonna abavayo okumulwanisa kikole at your own risk omajja kitegeeza ekyo Bobi oli musajja wetandikidde wetegese kyekisinga obudo okusinga okwetegeka netesetese dda kasooke mbakulembere musala nga sibinatandika omuntu nsolo tandise kakati ekole ya bulijjo esala kikulu bayinda obene ampe mukaterike ennaku zino etandika butandise tunaba kumanya mannya tukyali ku gundi n'ebigambo etandika butandise firimu yino ali wabweru gwosalwa eri based on true story buli kyolaba tekyazanyibwa nti katemba byaliwo bya ddala tulume Bobi kakati mu kibuga ekikulu wakati Kampala yono Bobi bamutwala eno ye Uganda kopa oli ku Map Media TV. Eno filimu twagireyo tuginyumirwa twagala abantu gye baginyumirwe